akaiba bakayise enswa zange okuva Dex Katero omuvyeruba bannange muganda wange kyali muganda wange saawa eno Dex Katero omuvyeruba kasokera kawulize tuzije n'ekibozibozi wanswaza bagabe enswa zange nandale gwe bagabe enswa zange nafuna omulimo ogw'oku radiyo matumbi budde nkora ku radiyo Dex Katero manyera bino eby'oku radiyo bannange yayimbye oluyimba luno oluvannyuma lwa amawulire okujaniga nga bungesebwa ku social media n'emigutu emigata abantu gyayawukanye n'emmomo 19 bwe bisima byatambudde bitya egamba byonna biri biwanvuwanvu naye ng'ekyamazima kiri nti muganda wange alimu nkiyite nti state gyalimu sigitegeera wakayimba kano bwokawuliriza waki wagaba enswa zange nantale wagaba enswa zange nantale gwe wagaba enswa zange lwaki wagaba enswa zange nantale gwe wagaba enswa zange Dex Katero agamba nti nantale yagabye enswa ze kwegamba weekend nali ku radio you are listening to bandiero programu za nyerecorded amesa muliene ziyakasango magana nasaka kakaladi ngakogera nantale zisiliwa kawombesa mukabya kunga wulira gwe nabantu olujinge nobekeja wanji ya musuti ne yadamu ipajemu yadamu mama wagabe enswa zange soka tudeuka tunawo mabigawo Adamu mukabi ali musuite Adamu Eva ngali mu gundi nantale ngali mu ya Eva ulira wano zisiliwa kawombesa ulira gwe mukabya kungala byewa nukula wanji nabantu olujinge nobekeja ulira gwe mukabya musuti ne yadamu nazare mu ya ipajemu yadamu wagabe enswa zange wajikubye Dex Katero umuvyeruba wanswaza wagabe enswa zange bannange gwe wagabe enswa zange lwaki wagabe enswa zange nantale gwe wagaba enswa za Dex wanswaza wagabe enswa zange nantale gwe wagabe muganda wange Dex Katero emboozi ekyamazima kiri nti amawulire agaliwo essaawa eno gayinza okuba nga si malungi okutwalira wamu kusinziira ku ebigenda mu maaso mazima si birungi okuba nti momo 19 Dex Katero kati sawa wayinza okuba nga tebakyali wamu kiba kibi nnyo ddala muganda wange watuulira n'atuuliza ino gyoso kibi nnyo oh my god byatandika nga mbu kati essaawa eno biringa bya ddala Dex Katero omuvye wamu ne momo 19 tebakyali bombi mawulire si malungi Energy 105.5 amawulire si malungi okutwalira wamu Dex Katero momo 19 kibi nnyo oh my god nesengawe mubulire nandale nekeze yafuka jedere kibi nnyo ddala kubanga kapa eno tekyali wamu naikondo yakuno oh my god nasonda samba dangiri gwenga gwali eyo kirowoozaako oyita mu comments wansi ojja kuba ngombulira okirowoozaako Dex Katero omuvye tebakyali wamu ne momo 19 gamba ebintu biri awo byatusobedde dda ffe tukyabitegeera bannange oh so byebyo ganda wange tuwuliriza bino gyosonga tuwuliriza kwegamba embeera bwetyo bwe yatambudde Dex Katero omuvye ne momo 19 bwetyo bwekyawunzise Jaki abebirone uyo ho yakoba Get up. Get energy. 8.8. Get up. Get happy. Get energy. Energy 105.5. Hot clubbing digital radio.
managing a talent bakwata video music videos bakola obulango bwa radio ne ku TV bakola filming obayina omukolo obayina chi obayina stage oyagala kukola ekivulu stage amatala byonna bayina Musirake Planet byonna biri under Musirake event Musirake Planet agamba ati omugagga wange agamba ati Richard Kisuze omugagga omulodi atreetera omwana bamuyite Flona on this wulira gwe nkyensaba genda kyolina okunkola kiri kimu genda ku YouTube channel ya CRK Planet genda muteekamu CRK Planet ojja kuba ofuna buli kimu balina bandi bayita Blue Note abaana bawala bokka ojja kuba ogiraba ku channel eyo yennyini genda link ejja kubeera wansi awo genda ogifollowinge obenga osubscribinga ku channel eyo twakuleetedde ekipya CRK wamu ne Divosh ne Celebrity Track Extra UG bakuleetedde ekino ekipya Energy 105.5. Hot clubbing digital radio. Flona. Mwana unasmailinga. Tumwe ku bugalo wamma tumwe ku bugalo. Obugalo wa Flona okwali Musirake Planet. Genda ku YouTube channel ya Flona subscribinge olimba kweruli n'enyimba empya zikyajja. Obugalo. Energy 105.5. Hot clubbing digital. Ndirinya obaso kuva wa Liam Voice. Omwana ali talented yono by the way. Bana mutunuulira nengo omwana ali talented. Mwana mulenzi Liam Voice. Bana ujikulimba limba ne Wizard Data Cable. Limba lwa amaanyi. Katusa ku dakiika 50 zakaita kusawa msave za Maria Chemsana East African Standard Time. Uline mwana mulenzi Divosh. Live we are swimming in live on our YouTube channel. Celebrity Track Extra UG kwetulie sawe no live uterevu oinjo kubango tufuna bulungi abali yo ita mu comment obengo tulira osinzidewa Loud Radio. Tatizo kwanga tusuka wano tusena kayimba ka Liam Voice ndinya obaus omwana mulenzi ayimba omwana ako kagwe Liam Voice mwana wa Tabo mulabidduka muganda wange nenga kayimba katuza ku dakika 5 mwezi zakaita ku sawa za Maria Chemsana East African Standard Time ndi mwana mulenzi Divosh live bulina kunjama tusaka wano ku Celebrity Extra UG streaming in live Facebook ku Twitter ne ku YouTube ojja kufuna bulungi nze Divosh matofu Loud Radio. Believe nothing. Test everything. And stay tuned on Energy. Energy 105.5.